Madam Speaker, nsaba abantu bagende mu mugongo balonde abantu eriko wenjawulo. Honorable Kalungi, order. Honorable Kalungi, order. Honorable Kalungi, order. Honorable Kalungi. Let's have order in this house. Order, Honorable Victor, order, please all of you sit down. Honorable Victor, please sit down. And Honorable Kalungi. I'm going to suspend some of you members from this house. I'm going to suspend some of you members. Council Adjunct for 5 minutes. Abantu badde bava mu NUP nga tebeetengeredde tebalina mugongo ekitegeera wanendo batembeya Kyagulanyi ne batuuka eri nga banonda NRM katwagala kaluka mugongo tubategeere nti bana ba NUP batuvuddemu. Party X, Rule 19, Section A, Subsection 2, on page 53, reads as follows. The chairperson of the committee and the member shall be elected by the simple majority through a separate ballot. These are rule of procedure. This is the rule of procedure. But you know what I want. It's our right to vote a separate ballot. Kakati ate waliwo abatali ba NUP nga tebalina namba kakati baagala kutubba kalulu nga bakozesa ssente katugende mu mugongo tulyoke tumanye owa NUP yani awadde atali wa NUP. Tulina amateeka standard rules of procedure zigamba akalulu ka separate ballot tewaliwo kalulu kagenda mu mugongo bwebanga balemeddwa okutegeka akalulu akali flood fail batwesonyiwe eno kazo si ya NUP yokka
webakasa executive weri ne meya weri anatwala emirimu gya council maaso erinnya Honorable Kitego David akiikira abantu abaliko obulemu e Nansana municipality. Honorable Victor kyaleese kibadde kikyenga omuntu. He was entitled to his own idea. Naye tuleme kuoperatinga mu mateeka in isolation ng'onoonyaamu ekintu ekinakubenefitinga. Ekkwota lya kootinzi waliwo standard rule 91 ekola ku lukiiko egamba tujja kufunanga okukyusa mu lukiiko buno after 2.5 years. Ne bagamba nti akalulu kajja kubeeranga by secret ballot ng'akalulu kagenda mu box sika mugongo. Naye lwakuba nti abantu babadde balina ekyawe kye bapanze kwe kwagala okukola okutaputa amateeka in isolation. Bwe tubanga tulina respect to democracy, tulina okubanga tu protecting the privacy of the honorable councillors tugende mu box. Bwe weebuuza of recent bakondakitinga primary zaabwe ematugga nga balonda abantu bano basimba mu mugongo bakozesa separate ballot. Why this time ndi baagala ka mugongo? Ekisijja kukola tulina okusigala nga we respect the rule of law, tuleme ku interpretinga mateeka in isolation. Ugashafik ali RDC Nansana municipality. One esookera ddala njagala kwebaza ebadde mu council yaffe n'enjo zaayo za honorable members bonna abasobodde okuyitamu, n'enjo zaayo za abantu bange abadde bambadde reedi naye nga bampagira era bayiseemu mu kalulu. Byanjawulo okuba nti baserebulatinga reedi yayiseemu naye nga reedi yayiseemu yeyange. Nkola eyo weeri kuba twasanga Nansana ng'emaze okwambala reedi, naye abantu betuvumudde emyoyo tutambula nabo tuli nabo bulungi yadde basigadde reedi ku bifuba era 226 baledde okwambala yero. So nno mwe bali kulonda bulungi, mwe bali kulondesa magezi. Ensonga endala gye njagala okugamba bakansala bange n'abakulembeze b'e Nansana, amaanyi tugajje mu kifuba tugateeke mu bwongo. Enkola ya demokolasiya, His Excellency the President of the Republic of Uganda Saabalwanyi gye yaleeta mu ggwanga muno yakoma okulwana mu nsiko. Bye yalwanira byonna kati byagoberera tekikkirizibwa kanga muntu. Era njagala kuwoninga ne sekuwoninga yenna akutte kansala kalungi we NRM ettaali nti senga kiddamu nga tuli mu kanso mbagirawo ajja kuba afuna emmere gye bamuwabulira era okumuwabula eba poliisi ekola ki yemuwabula. Era bakubiriza tibannawe okulwana si solution. Akalulu lyekkubo lyokka lye tuyitamu okulaga demokolasiya. Ekyokubiri, eno tiimu eri emu, gwe basinze ne gwe batasinze bonna balya ku sowaani yaki yemu. Ekirala njagala kuyozaayoza bannanansana mwenna okubeera nti mwekuuma ebyokwerinda. Twalumbiddwa tuli mu sizoni ya nkuba, ababbi bayitirawo nnyo okubeera nti enkuba we beetonnya ku mabaati gaffe sawundi eba y'amaanyi bayitawo ne basala enzigi zaffe oba amadirisa gaffe tukola ki tetuwulira. Era nkubiriza abamabaala bonna nabo okureducinga sawundi, omuzungu kyayita sound pollution. Nkubiriza abantu bonna ab'e Nansana okubeera nti beebaza okubeera nti bajjumbidde PDM n'enkola yokka omuntu gy'agenda okuyitamu okuva hand to mouth agende nesene zaterekako bulamu. Ekirala nebaza security agency zonna nebaza speaker okubeera nti basobodde okubeera nti embeera ebaddewo tusobodde okuproceedinga era netugenda mu maaso. Kiki ensembyayo? Nebaza ab'ewa Kiso, kanso y'ewa Kiso eyalonzezza amagezi n'obuvumu neyisawo abantu abakola era abantu abagira gavumenti eno. Buli olonda omuntu awagira gavumenti oba osemberedde enkulaakulana, naye oba tolina akusakira ng'oba akusakira asemberedde agaba, mutuufu oba olya bukumpumuka buli ssaawa. So mbakubiriza abannanansana mwenna, nze ndi mwana wa ghetto, ennaku ngimanyi, enjala ngimanyi weeruma, mulonde nga mulondesa magezi, musemberere, smile ku feesi yammwe, kulaakulana n'ensi yammwe.